Bamusizako mwina abeekumire ku mukutu ogwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope 2, ate nammwe abali ku Tish ne Testimony TV abali kubanga temutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo n'akaseera kano tugenda okuyiga mwoyo mutukuvu. Jangu otuluŋŋamye mu ebyo bye tugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda nga tusabidde. Amiina era amiina. Kale nakwanya tutunuulire kye tuyise how to destroy hidden witchcraft attacking your life. Oba how hidden witchcraft operates and how can you break it in your life. Nti waliwo kye tuyita eddogo ekkweke nga tomanyi nti oli muloge naye nga liri cooperatinga mu bulamu bwo. That one is very possible. Eddogo ekkweke bantu bangi baloge naye tebamanyi. Wootuukira okutegeera nga likoze damage y'amaanyi nga bingi by'oyiseemu. So eddogo eryo lye likyasinza okubeera ebbi, hidden. Tugenda kutegeera likola litya, ye olivaamu otya. Omuntu awakanya ngu eddogo teririiyo oyo mba simutegeera. Ekyaddala eddogo gye liri, mulokole eddogo gye liri likola kasita oba nga tolina Kristo. Kirina n'ogamba nti emizimu tegiriiyo, emizimu gye giri, naye gwe ogi authorizinga, gw'okkiriza n'ogaa kati kabikole mu bulamu bwange oba nedda. Kasita otambula bungi ne Kristo bajja kuloga naye tebijja kukwata, tebijja kukola, naye nga okuloga bajja kukola ki? Bajja kuloga. Kati waliyo eddogo lye basobola okuloga n'otategeera nga liri so hidden, ate nga terikosa nnyo nga wobadde osuubira nti ngoza omuloga n'agwa eddalu no, liri engeri gye likolamu ebintu byalyo bana ekizibu okutegeera. Naye w'oddiramu akategeera ak'obuntu nga muganda wange obulamu bumaze dda okwonooneka, ng'ebintu tebikyategeerekeka. So lyo likolera nnyo mu bukweke oba kye tuyita shadow. Nti ekintu ekiri shadow kye kitavaayo busimbalaala n'okiraba, kyo kyekweka. Kati na lino engeri gye likolamu oba gye lioperatingamu lyekweka. So nti eddogo okuba nga liri hidden oba nga terizze direct tekitegeeza nti si lya maanyi. Ayagala okimanyi oba nga tolina Kristo, kubanga waliyo omuntu aloga direct okutuke, n'obaawo akuloga osooka oyite mu kubonaabona. Ate ebintu ebyo byanjawulo. Kakalo natakutiddeewo tolowooza mu tebikola, kasita nga toli mu Kristo bikola. Ankuwa eddogo gye liri. I want you to believe this or not. Onjagala okikkirize oba okigaane, eddogo gye liri. Era abantu bangi beefuula abagezi nti bamanyi eddogo. Very many people. Ze sobola otegeera, ze sobola okukola ki? Naye ate waliwo level oli gy'asobola otuukako omulogo amazima n'otabitegeera. W'obitegeerera nga limaze ebbanga ddene mu bulamu bwo nga likola ki? Ate nga likola. Abagalatiya 3:1 atulaga ekimu ku kika kyaki, ekimu ku kika ky'eddogo. Abuuza Abagalatiya, mu Abagalatiya abasirusiru ani abaloga? So waliyo eddogo nga omuntu agenda mu ssabo. Ng'omuntu agenda kuwugira bugezi kigambo. He's just going to speak a word. Then bikole. So Paulo kyova abuuza Abagalatiya nti mu Abagalatiya mmwe abasirusiru ani abaloga? Naye nga teri muntu yagenda mu ssabo nti aloga Abagalatiya.
wabula bano Abagalatiya baali bavudde ku mazima. So waliyo eddogo erisobola okunza obuwunza n'olemererwa okukola ekituufu n'okola ekikyamu. Kati mu kukola ekikyamu omwo mugenda osanga emitawaana n'ebizibu. Emitawaana bizibu naye nga takulooza direct obonebone, takulooza direct ogw'eddalu, naye ng'ogenda kukola ensobi, ogenda kukola ebitajja, okubikiza ng'ebintu tokyabitegeera, ofune stress, obeere depressed, era okakana oyinza okukomekereza ku luguudo bw'oyambudde oba ebutabika. So Pawulo yali abuuza baganda baffe abaki, abaganda baffe abo ate Abagalatiya. Kaakati yaba otunuulire lino eddogo ekkweke otegeera otya the hidden witchcraft nti liri kuopaleetinga mu bulamu bwo. Bubonero ki bw'oyinza okulabirako n'omanya n'ogamba bintu si birungi nnyo. Ekisookera ddala wali kye tuyita manipulation and control. Abantu baba baagala nnyo okubanga bafuga okusalawo okwo, baagala bakutegerere. Ng'obeera abantu nga buntu ayagala kutegerera, tebakkiriza weetegerere. Okitegeera olina otambulira ku ntoli z'abantu, ekikyo ky'oleese unless ng'amaze okikyusa, olina okubanga ng'oli awo toli independent mu decisions. Nti wekituuka mu kusalawo teweetengerera. Kye ndikutegeeza. So bw'obeera mu mbeera nga tosobola kwetengerera mu kukola oba mu kusalawo, kabonero akalaga nti wandibaawo obuzibu mu bulamu bwo, wandibaawo ekintu ekyo ekyewagala okutegeerera naye nga kyekweka, kisobola oyita mu bantu, bwe woleeta ekintu ekiyinza okuba nga kikutwala mu maaso nga kyo kyagala kikutegeerere, tosobola kutambulira akwekyo ky'oba okoze ki, ky'oba osazeewo. So oluusi kiyita ne mu bantu, abantu nga baagala bakontrolinge okusalawo okwo, emotions eri gy'owulira or actions, nti byonna bye basalawo ku lulwo ate nga bigasa bo. Omuntu asobola okujja nga akuyamba agamba kkiriza kino, kkiriza kino, naye ng'amazima ky'ogenda okukkiriza kigenda kukomekereza nga kiyambye ye, kuba yaba yakiruse dda, giri emyoyo gyo giba gyamaze dda okuluka olukwe. Kikomekeza kiyambye ye nga gwe oli mu kukaaba maziga. Buli woolabwa obubonero obwo nga otambulira mu mbeera eyo okubanga ofugibwa, tosobola kuba nga okola decisions ey'enkomeredde oba okusalawo okwenkomeredde. Okitegedde oba tugeze mu maka, waliwo amaka g'otuuka ng'omusajja atakola decision yankomeredde, agamba nti agenda ogambe mami yalina kyokka nga ye yalina okugamba nti kiriwo ekiti, mami oba takkiriza. Okitegeera? So eno hidden witchcraft oba lino eddogo erikolera mu bukweke teriri nti omuntu alina okuba nga busaale mu ssabo, no, bakukyusa bwongo, entegeera gye bakola ki, gye bakontrolinga. So oli aba akufuga, buli decision gy'okola eba eyamba ye. So abagezaako kubanga ate bafuga okutegeerako, okukomekereza nga oli confused, ng'otabudatabuddwa, buli w'otabulatabula oba ogulira omulaba enzigi. So liri eddogo liba likola mu bulamu bwo. So wakati w'okusalawo buli w'ofuna okutabulatabulwa, okolanga decision, okubireke. Kuba decision eyo gy'ogenda okukola yinza okukomekereza ng'ekukaabya amaziga gw'otaasobole. Akabeera akalala koolaba false prophecy and curses, nti gwe
buli bantu bosisinkana waba musumba aba mufere waba muweereza wa Katonda aba mufere buli bonna bosisinkana ndi dogolo li making sure li connecting ku bantu abakyamu wejiba mikwano mifu mierere wochago nogama kakati kanfuneyo omulala erugo labanga relationship zonna zotambula muziba za bichukuli ziba za bikwangala oleko nogama kakati era still go sanze era bibabi ebimu nokozoje go oleso business zonna zotandika bakufera bufezi and curses ndo tukesa notandika business ngoloza business ejja kuva mu omulamwa ejja fuuka omukisa gy'oli evaamu kikolimu kimanyi wali okoze ku kintu nekikufuukira ekikolimu nolabira ddala nga kino ekintu it is the problem you have nga wakola business ekuyambyeko ku bizibu ebimu naye ate nayo neefuuka ekizibu so buli woba ng'otambula mu mbeera efaanaganako weetyo wagamba kanfumbirwe woza obufumbo obwo Mukama ajja baweramu omukisa obufumbo ne bufuuka ekizibu niwevuma ne bubanga ekikolimo kyennyini ekiwedde emirimu wagamba kangule emmotoka tumanyi emmotoka eno ejja kuntaasaako naye kankubuulire emmotoka efuuse eki emmotoka efuuse ekizibu efa buli ssaawa kokolawo keerya wazaala abaana ng'omanyi Mukama ajja kukuyamba abaana bafuuse ekizibu n'otambula mu mbeera efaanaganako weetyo manyi ebintu tebitambula bulungi waliwo kye tuyita hidden witchcraft buli bantu bosinkana counterfeit gwe kizibu okusanga ekiri original buli kyosanga kyonna akiba kyakukukaabya maziga so obubonero obulaga nti there is hidden witchcraft ekola muki ekola mu bulamu bwo n'ekisembayo ebirooto sitaani ate mwasinga ofugira abantu omwo ng'emibiri gyabwe giwummudde meme ziri active mu nsi y'omwoyo omwo mulootera nga bakuliisa bakusala emisale so tagikugoba okitegera bantu gye banyumiza ebirooto Mukama yandaze kino gwe ebyo wa newebaka ng'obirowoozaako tosaloota ebya Katonda newosula mu kyaki eroota misota oza mu kyaki neeroota masabo oli mu masabo ozunga balikuliisa byotategeera tolina na busobozi bugaana kubanga spiritual oli wiiki kitegeera so buli obeera mu bulamu obufaanaganako bwe butyo olina okuba ng'oyimirira n'osaba kubanga wabaawo amaanyi ageekwese agakola mu bulamu bwo naye ng'amaanyi ago ga kizikiza si ga bwa Katonda gakukozeseza ensobi gakusisinkanya abantu abatali balungi obupanga kola business ge gakuwa idea okukola business egenda okusala obusazi gakugamba yita wano naye nga wali abatemu gakusula ku relationships enfu amaanyi ag'ekizikiza amakweke agakolera mu bulamu bwo so ebirooto byo biba tebyanjawulo tolootako bintu bya bwa Katonda wa buli lunaku okukugoba olunaku olwo omusota gwagala kukulukuboja engozi kugoba olugootana mu birooto kitegeera olugootana abantu baganaye gwe kiki olubwebaka oluba olwana n'ebintu goba tomanyi wano naye nga mu nsi y'omwoyo amazima wabaawo amaanyi ag'ekizikiza amakweke agaba gafuga mu bulamu bwo so buwola obubonero obwo obwa manipulation and control then false prophecy and curses dreams and nightmares mu bulamu bwo ebyo byotambuliramu buli ssaawa biwoobe maziga manya olina okuyimirira n'osaba Katonda waffe talemererwa teri kirema mu maaso ga Katonda asobera committed kasita weewaayo
n'osalawo n'ogamba from today onwards I have decided nsazeewo okutambula ne Mukama, nsazeewo okukola okwagala kwe, nsazeewo okubanga ate I surrender fully neewaayo nzenna nzikiriza. Ebintu bijja kubanga ate bitambula ddala bulungi nnyo. So abantu bangi batambula mu busibe obwo, obusibe bw'endowooza. Olowooza okukola ekintu ekirungi nga wabeerawo diversion, wabeerawo ekikutabulatabula. Buli obanga afuna ku mirembe nga wabeerawo frustrations, kweraliikirira, nebijjiraawo ne bitwala akaseera ak'emirembe kobadde ofunye. So manya nti waliwo amaanyi agatalabika ag'ekizikiza naye ng'ate gaddogo, gayita mu ddogo oba liddogo lyennyini eryasindikibwa okubanga alikumalako emirembe erifugira ate mu bulamu bwo. Ng'ali emabega waali tosobola mulaba, weetaaga kuyimirira n'otandika okuba ng'osaba n'okabira Katonda ebintu byonna bisobola okuba nga ate bitambula bulungi. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu tukwebaza kubanga obaddewo obulamu bwaffe. Fuga tusumulule okuva mu busibe bwonna bwe tulimu Mukama, bwe tumanyi ne bututamanyi. Mwoyo wa Mukama jangu obe ng'otuluŋŋamya kiki tuteekeddwa okuba nga tukola mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda tusabidde. Amiina. Kati kaneetoolemu katono wenkomawo njala tutandike ku bloodline, evil foundations. Tukola tusumululwa tutya okuva mu bintu ebyo ebyensikirano. Bloodline efuuse ekizibu, ebintu by'ensikirano. Famire yaffe eri weeti, famire yaffe yeweeti weeba, famire weeti bafiira ku myaka wegiti, famire ebintu ebyo njagala tubitunuulire ate nga wetuyogera maaso. Ku tiishi twabimala bo batuli mu maaso naye ate tujja bakwata ate kiba kisoboka n'okubayisa tujasobola okuba nga ate tubayisa. Baagala nnyo era bulungi ate era mweraba.